Mubango genze ndabira nalwiso mugambe nti nno sitoni ndieno kinuma nnyo okulabanga lyeyo yeraga n'okundekuulira kana akabati yefuula takimanyi nti nno nalwala songa kasi tantwala naye era bw'atyo bunno yeeyagala nnyo ate nga yeetona asikiriza bamukwana abasajja mulabye kale aliyo abamu temwamanya ti yeyali oweewange naye nga yadduka tulabye nnyo bannange kubanga tajjirwa obulwadde bwa mukenenya buyite mwawula yali oweewange ye kati yadduka kasita kimanya nti obulwadde bwajja nalweyiso komawo ennyambe bwe ndimala okufa maama oli yabye tulowooza kiboobo nkyaye ekyo kikugjamu obulwadde n'owona munnange komawo gyendi onzijanjaba okutuuka lwe ndifa tulowooza kiboobo genze ekyo kikijjawo byonna bye twakola lweyiso komawo nyambe baganda bange olunaku olwaleero nze tutunuulireko ku omukyala wa Livingstone Kasozi namwandu Florence Namanda. Bangi bayogere ebigambo bingi, omukyala yafa, omukyala teyalina mpisa, omukyala ki, omukyala noleka baawo nga mulwadde, ebigambo byali biyitirivu nga boogera ku mukyala Florence Namanda, naye nga bannaye mukyala Florence Namanda waali era ye namwandu wa Livingstone Kasozi amanyiddwa. Weewaawo eyinza okubeerayo abalala naye nga ono yamanyiddwa. Mpozi ne Nalule yaliyo, Jessica Nalule, era tutera nnyo okubeera nga tukuba nnyo olwali, ntera nnyo muyiikiriza ne mugamba naye mukadde baayagala nnyo munno, nti kituufu baamwagala naye kasita nze gwe yakuba embaga. Kale yoyo mukyala Florence Namanda. Embaga eno yaliwo mu 1991. Ebigambo ebyo ogenda kubeera ng'obisanga mu luyimba lwa Livingstone Kasozi. Olumu yali agezaako okubagana ne Salongo Hamani Semakula Basudde n'abiteekamu nti we yalabanga oli feero n'asalawo akoleki awase mukyala we oweeka Namanda. Kale tugenda kututunulira olunaku olwaleero obulamu bwa mukadde waffe, mama waffe, jjajja waffe, mwanyinaffe omugave Florence Namanda. Florence Namanda yaani oba gwe mwakazaako Nalweyiso. Naye nga mu kyonna katusooke tutereze ekintu kino, ekigambo Nalweyiso wadde era ebiseera ebisinga babeera ba lugave, ekyo ekintu yateekawo kiteeke Livingstone Kasozi bingi nti yali ayagala kudemonstratinga eri abantu abaali mu mbeera ezo abaalina stigima eya AIDS nga bangi we balwala munnaye abantu baali babasuulirira. Olaba olwala kigere abantu nga owenyera abantu ne babanga tebasobola kuyimirira naawe, naye omuntu eyalaba ku siriimu w'obudde buli yali aluma ng'omuntu asobola okumuggyako enviiri zonna n'aba nga takyalina, n'akooga n'akola kinaamukuba ebizimba bisipi biki buli kikula eno maaso ng'ayisa ne wansi ng'ayisa. Kale abantu buli omu yalwalanga mu endwala ey'emimwa gino ne gimyuka ne gikola ki. Kale nti abantu batuuka nga bennyala abantu abo. Kale nga ono singa omusanga ng'abadde mufumbo oli kyakola asalawo kumudduka. Kale ye Livingstone Kasozi mu mbeera eno yavaayo n'oluyimba luno, era oluyimba lwa Nalweyiso yatuukirira mukyala we n'amugamba, mukyala wange nnyimbi oluyimba luno naye njagala kubeera nga nsomesa bantu ku kabi akali mu kubeera nga osuulawo oyo munno omulwadde. Kale bw'atyo Livingstone Kasozi n'akitegeeza mukyala we, era oluyimba olwo lwe lumuweesa ebintu ebimu ku byayogerako mu luyimba Duniya Weeraba, nti okufa kuno kusobola okugaggawaza ng'otuuse n'okufa, nti ye mu bukadde k'okulwala yagaggawala n'abooga n'okubooga, naye nga ssente tezirina kya kumugasa, motoka yavuga yakola ki, kubanga
wamala okutwalira HK oluyimba namugamba nafunye oluyimba, HK yagendera mu bond namufunira emmotoka naye nga n'oluyimba terunafuluma lukyali mu bigambo era bwe batyo oluvannyuma ne bakwata oluyimba olwo. Awo by then Livingstone Kasozi yali nga yadde ekyabbogo nga yazimba ekyabbogo era HK ne Kato Sekandi be bamukomya mu kibuga okubeera nga akwata olutambi olwo. Programu eno eteekebwamu ssente aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade. Sunset Arcade eri ku Wilson Street mu kibuga Kampala. Otambula ng'ova ku Pioneer Mall odda ku Alwa Park ayisa Wilson 1 odde ku Health Link Pharmacy. Okuva ku Health Link Pharmacy yambuka amadaala ku mugukiro ku mukono gwo ogwa right yeeyo New Subs Fashions bambaza abakyala engoye ez'ekisiraamu n'ezitali za kisiraamu. Gendayo obawagire hakoko bawagidde akatono ate munnange kekadda eno eri Muzungu David. Tugezeeko nnyo okubeera nga tuwagira abeewaffe bangi batuyita nti tuli bantondo naye nga munnange tetuwagira beewaffe. Kikaya College and Vocational School bali ebulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences balina ne vocational. Twinex International bali wali ebulaga ku Mityana Road St Michael Education Center bali Kiwanga Mukono. Kale Plan B Records yo weeri kubya kukwata nyimba. Plan B Records ginoonyeko kati gwe eyeetaga ennyimba zino osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Villa Stage. Oluyimba woba weesitudde nojja ndutera ku 5 ntandikira ku nyimba za 15 ku WhatsApp ndutera ku nusu 10 ntandikira ku nyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa. Kati gwe yeetaga consultation olina kye weebuuza kyonna jangu naye atasate fee. Lwaki tebannawe tumala obudde bungi mu bintu bino naye nga oba oliawo bangi ajja n'akubuuza naye nga ate ye ayagadde akwata eri. Kati gwe owa TV radio mpapula oba olina channel osobola okuneebuuzaako naye consultation is at a fee. Kale tugenda kubeera nga tutunuulira Florence Namanda. Florence Namanda yani Florence Namanda mwana nzaalwa y'oku kyalo kya Bbogo nga asimuka Kinoni. Bazaalibwa abaana 4 abawala 3 n'omulenzi omu. Ndowooza omulenzi ye Uncle John. Josephine Kamya ye omwana omukulu era y'oyo eyaliwo ennyo mu kujjanjaba Livingstone Kasozi. Then Nakawoesi Bena Mufumbo ali Masaka mu Kidda. Then ne wabeerawo ne John kwosa noono Florence Namanda oba mwegwe twakazaako erya Nalweiso naye nkugambye nti eyo sirinnya lye wabula Kasozi we yayimba oluyimba olwo abantu mwapasivinga oluyimba we mutyo. Florence ye mwana mu Galanda era oba oliawo abagalanda gye muli mujje tukole association yetutwala. Taata ye omugenzi Taddeo Mugabo nga ono yafa 1998 yafa 1998. Tugenda kutunuulira Livingstone Kasozi ono basisinkana batya ne Florence Namanda. Mu mwaka 1990 Livingstone Kasozi gwasisinkana ne Florence Namanda naye nga basisinkana batya mu bitundu bya Zana. Florence Namanda nga aline mukulu we Josephine Kamya. Josephine Kamya yalina mukwano gwe eyali omulwadde amanyiddwa nga Nalwanga era mu mbeera ey'okubeera nga mulwadde yasaba Josephine Kamya nti njazikaako oba mpaako ku muganda wo Florence ajje anzijanjabeko kubanga by the 1990 Florence Namanda yali mu vacation ye eya senior 4. So eyo Nalwanga gye yali abeera nga ne Livingstone Kasozi gye yali abeera ate nga baali bamukwano. Kale bw'atyo Livingstone Kasozi aba agenze okulaba ku mulwadde Nalwanga ate eno gye yasanga ono mwana muwala era kwe kubuuza omulwadde nti ate ono omwana omuyita otya. Oyo omuwala omuyita otya? Ng'abuuza Kasozi yabuuza omulwadde Nalwanga butya bw'ayita omwana omuto oyo yategeerekeka nga Florence Namanda. New Subs Fashions.
ko ye Nalwanga Kasozi omwana omuto omwagaza ki omwana omuto omwagaza ki era we batyo ne batandika emboozi ey'okubeera nga banyumya gundi Nalwanga ne Livingstone Kasozi eyali azze okubeera nga alambulako omulwadde. Kale mu mbeera eno nga Livingstone Kasozi amaze okubuuza ku mulwadde yatambula adde eka. Kati ne no Florence Namanda ng'obudde bugenze naye yasalawo adde ewaabwe adde ewa mukulu we Josephine Kamya abeere nga ndooza awummulamu n'ebintu ebirala weebiti. Ekintu Florence Namanda ky'ataamanya nti Livingstone Kasozi yali amutaddeko enkeesi yali ani yali Prosy Kyolaba mwanyina wa Livingstone Kasozi. Prosy Kyolaba ye yakuyimbira nkyanoonya mukole entegeka era ye okuyimba yakutandikira mu Matendo Demonstration School ewa Lord Fred Sebata. Kati ono Prosy Kyolaba ye yagenda nga agoberera Florence Namanda kagere ku kagere okutuuka we yazuula ono mwana muwala wakolaki wabeera n'asanga nga abeera wa Josephine Kamya. Okay, kati embeera bwetyo we yatambula. Kati Prosy Kyolaba yagezaako ne yeekuba ku muwala ono ng'amaze okutegeera wabeera era ne bafuukamu bamukwano, naye oluvannyuma lw'ebbanga Prosy Kyolaba yabula nga ne Livingstone Kasozi takola ki takyalabika nga Livingstone Kasozi takyalabika. So we baamala nga babadde tebakyalabagana, mukulu wa Florence Namanda afuna obuzibu, Josephine Kamya omwana amufiira mu lubuto, bagenda mu ddwaliro Ensambya. Kati Livingstone Kasozi nga yeesitula agende Ensambya okulaba ku mulwadde. Yeesitula n'agenda Ensambya n'alaba omulwadde. Kasozi ng'atuuseeyo ng'afuuka ensonga mu ddwaliro, yagenda nga ayambadde nga anti jjukira Kasozi yali wa jokes, yali ayagala nnyo okuzannyiriza. Ayambadde nga omusawo agenze mu ddwaliro ababuuzaako nze Dr. Livingstone Kasozi eddwaliro lyonna alikyankalinyiza, agenze abayimbiramu nti nga agezaako okubeera nga abazzaamu essuubi. Era nga akwata nti n'akazindaalo nti agamba nga awaako ne ku balwadde bakole ki batumireko ku bantu baabwe. So that was Livingstone Kasozi, naye ng'ekyo kyonna akikola nga agoba kufuna mwana muwala Florence Namanda. Oluvannyuma ng'ebbanga liyiseewo, ono Livingstone Kasozi addayo eri wa Nalwanga Florence ng'amugamba naye muganda w'oyo ng'anyirira bitya lwaki tompa mukazi oyo n'emuwasa, lwaki tompa mukazi oyo n'omuwasa? Kale bwe batyo ne baba nga batambuza kale bwe batyo nga Livingstone Kasozi amaze okwogera ne Nalwanga nti omuwala oyo lwaki tomumpa n'emuwasa. Livingstone Kasozi yamala yalina omulenzi gwe yatuma ewaaba Florence nti genda ompitire omuwala oyo, genda ompitire omuwala oyo. Florence yagezaako okubeera nga yeebuzaabuza naye nga ono alemeddeko, omwana mulenzi nga alemeddeko, ayagala kubeera nga ono agenda asisinkana omuntu eyamutumye oba oliawo nekyojja mu miro, kubanga ye Florence agamba alabika yali amuwadde naki sente, naye mbu oluvannyuma yakizuula nti yali amusuubiza omuvugamuko ku mmotoka. Kale ng'omulenzi ali mu kukolerera avugwemuko mu mmotoka, kale kyekyali kimututte. Nange nzijukira omwaka oba gwali gwa 2021 bampaayo nusu 10 ye waffe waliwo muwala Esther, baŋŋamba ngenda omuyite Esther, ndowooza by then she was around senior 3, nze nga ndi mu bibiina bya primary. N'aŋŋamba genda bampaayo nusu 10, nange nali nnyambyeko omuntu okutegula omuntu. Byonna nga bibaddewo, omulenzi alemedde ku Florence Namanda amugamba oli akwetaaga agenda omulabemu. Florence nti yamala n'akkiriza, n'agenda n'abuuza Livingstone Kasozi, era wamala omubuuza n'agenda.
awo nti tekyamalira Livingstone Kasozi being nti kuzana yali afuse mwana wa fujjo n'agenda n'agivuga paka waka waba Josephina Kamya n'agiparkinga awo mu lujja n'agenda n'abuuza ku Josephina eyali omulwadde. Jjukira nkugambye nti wali mu ddwaliro omwana yali yamufiira mu lubuto kati n'agenda akoleki amubuuzeeko n'agiparkinga awo mu gundi mu lujja. Okay, kale bwatyo embeera yajja n'etambula bwatyo. Kasozi yakulisa Josephina Kamya eddwaliro tinamulekera n'ebyo bye yamulekera. Kumbe Livingstone Kasozi nti nga balina empaka n'abalenzi b'oku kyalo nti tasobola kukwana muwala oyo Florence Namanda. Yali tasobola kukwana muwala oyo oba oliawo n'okumuwasa kubanga jjukira Livingstone Kasozi by then yali talina mukyala. Mama wa Diana ye yali yagira kati ono omukyala gwe bayitanga Namakula si oyo Kasozi gwe yayimba Mere Kipapula ye baali bayawukana nga Kasozi ali yekka. Kati ye Kasozi ng'ayagala mukyala wakola ki wakuwasa kwe kubeera ng'akola ki ng'alemera kwono Florence Namanda. So embeera eyo weebeerawo oluvannyuma baatuuka ne bafuuka ba mukwano nga ayambibwako oli mukwano gwa Josephina Kamya gwe nkugambye ne Prosi kyolaba okubeera nga bagonza omutima gwa Florence Namanda era omutima we bagugonza oluvannyuma baamala ne bafuuka omuntu omu. Kasozi yalemerako era obudde obwo nti Josephina Kamya kwe kubeera ng'ateekawo akakwakulizo ak'okubeera nga bagenda oba ku musaayi okulaba ekituufu oba bonna balamu kubanga jjukira Namanda yali mwana muto. Livingstone Kasozi wadde naye teyali mukulu nnyo naye era yali asingako ku Florence Namanda. Omwana owavaaka ya senior 4 oba osobola okitegeera ne bagenda ku musaayi ti era omusaayi gwalyoke ne batandika okubeera nga bagira bateekateeka omukolo gw'okwanjula. Omukolo gw'okwanjula guno gwali zana naye nga era omukolo guno gwe guddinganya Livingstone Kasozi ne kitaawe Livingstone Kasozi senior oba Muzeeyi Live. Jjukira Livingstone Kasozi ne biri byenze nkunyumizaako okukubeeza ennyimba mpanga nga ayimba taatawe olw'ebyo bye yali amuyisaamu awo mu maka ezana. Kale embeera nejja nebeera bwetyo nga tewooma nnyo naye nga balina okusigala nga obulamu bakola ki babutambuza. Kati tibingi nti Livingstone Kasozi yali omwana omukulu mu nju ya Muzeeyi Live ye mwana omulenzi omukulu ate nga gwe yebbulamu n'ayagala omukolo ogwo gukomezebwewo ewaka era ng'ayambibwako Muzeeyi Mubiru. Omukolo bagujja ku Sheraton bagutwala ezana. Kigambibwa mbu ne Muzeeyi Live yawa Livingstone Kasozi ekirabo kyali kya mmotoka okubeera nga akomyewo azaawuse azze ewaka. Bwe batyo ne bakola omukolo ogw'okubeera nga banjula oba oliawo n'embaga eyo gye mwalabako nali ngitimbyeko ya Livingstone Kasozi ne Florence Namanda. Naye Florence Namanda oluvannyuma baatambula okuva mu 1991 lwe baakola embaga yaabwe ne Livingstone Kasozi. Kale bwatyo Livingstone Kasozi nga yeewangulira mwana muwala Florence Namanda nga byajjanga bya lusaago empaka z'ekivubuka ng'amaaliriza nga amutadde waka. Livingstone Kasozi obudde obwo yalina ennansi obuga Diana yali wa myaka nga 2 kitundu
ono we yayingirira. Then mu 1994 mu maakati ga 1994 ne bazaala ono Sematimba Reagan. Sematimba Reagan bamuleka nga wa myaka 2.5. Bw'atyo Livingstone Kasozi nga yeewangulira owewe Florence Namanda mwogeza ddembe. Naye nga mu budde bwonna ngenda baleetera ku interview nga ndi naye era enteekateeka weeziri ez'okubeera nga tutambula naye nga nakutegeezaako nti Livingstone Kasozi yali musajja ayagala ennyo omuzannyo ate nga n'okwagaliza nakwo kwalimu kubanga be yayagalizaako twabalaba wadde abalala babyogera we bati then yali musajja wa bbuba era nga ekintu kye yasinganga nga okuwa obudde yali mukyala we nti nga niwaatuuka n'alowooza bulowooza ku mukyala we Florence Namanda nga kyagisazaamu nadda ewaka. Era gondi ani nali nnyumyako ne mukadde waffe Robina Bisirikirwa agamba bannaaye abasajja twagadde abakazi naye singa ffena twagala abakazi nga Livingstone Kasozi we yayagala mukazi we. Era Livingstone Kasozi nga akakasa babasudde bakafeero ti nenkeera nenfa omusajja yena addamu alikwata ku Namanda emmotoga. Era ye nga kafeero agamba gundi aba abuuza Bisirikirwa munnaayi waawuliddeyo omufu ye naafa anti omusajja agamba nti omuntu yena akwata ku mukyala we ajja mukima. Kale bw'atyo mu 1995 Livingstone Kasozi yatandika okubeera nga alwalirira naye nga obulwadde bwe buno okubanga abutegeera yabutegeera we yagenda mu ggwanga lya Germany gye bamuzuulira nti alimu ekimbe. Kiteeberezebwa nti waliwo omwana omulala owookuna oyo omwana ava mutoolo eyo Ankole ava gundi ava Fort Potro nti kiteeberezebwa nga twalina muzeeyi Frederick muto wa Livingstone mukulu wa Livingstone Kasozi yatugamba nti omukyalo oyo ayinza okuba nga yakola ki yasiiga Livingstone Kasozi oba oliawo obulwadde. Kale bw'atyo Livingstone Kasozi yatandika okulwaliriza. Kale bantu bange onako olwaleero nsazeewo nzije tutunuulireko ku mukyalo ono Florence Namanda. Ze Muzungu David Kadongo kamu music analyst naye nga nkugamba nti gwe alina gundi consultation yonna gy'oyagala ntuukirira naye ati ape. Ojja kumpaayo munnange nange nsobola okubeera kubanga obudde mala bungi nno. Kati gwe yeetaaga ennyimba zino osobola kunsanga Kasubi ku basooka kwa Bula Stage wano wenkolera emirimu gyange. Oluyimba we wesitula nojja nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Ebivulumaziika documentaries nazo tuzirina. Kati gwe eyeetaaga engoye genda ku New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade Kikaya College and Vocational School. Abo bali bulenga ku by'okusoma Twinex International bali Bulaga ne St. Michael Education Center bali Kiwanga Mukono Plan B Records abo bali Mubende bakwata nnyimba. Kale nkugamba nti muntu wange eyeetaaga okubeera ng'olanga nange bambi ojja kuba onkoze bulungi jangu tukwatagane ate we mujja ne mulanga kubanga ndi mu kunoonya professional camera wakati w'obukadde 67. Ekitegeeza kana akatono kensobola okufuna kasobola okunyamba neetaaga computer eno weeri naye kyamazima tekyasobola ku exportinga projects zino. Ekintu etwala obudde bungi neetaaga gaming PC eri mu bukadde 3.5. Kati ndowooza olaba ebyesinga mba mbifunye emirimu gigenda kumbeerera myangu kubanga gaming PC okufulumya kati ekintu ekiri mu GB ya dakiika 10 eba efulumye. Kale nze Muzungu David Kadongo kamu music analyst naye ayagala okunkwatizaako nkwaniriza.